nze Biswanka nali simumanyi sijja kulimba kubanga Biswanka tamanyikiddwa ku platforms ez'enjawulo ayinza okuba amanyikiddwa mu Uganda naye on social media sikunafuya nedda nti ojja kwesanga nga Facebook oyinza okuba talinayo maanyi mangi yali andabira mukamoli ndooza kubanga the first time nze nali simumanyi kati bwe yajja nampaana ku live nakuyimbiramu nampaana nanyimbiramu nangamba Panther wabula oli wakabi biki mbeera nkulaba kubanga bu video bwange abeera bulaba obwo obutrending obwo bwabanoonya ebyokuba nti no tubeera mu vibe mwetega omusajja najja n'omugamba leka tulabe woosula. So the guy started to join my lives nakyogera nkwagala n'omuddamu ky'obudu nze mba manyi bya vibe kale tuwuye kyewamuddamu ekya vibe nentandika kabebi kange yanangamba Panther njagala tumiitinge okitegera nemugamba tewali buzibu kubanga olaba mujoininga live nemwogera nemukyatinga nze era embasi ku meeting ngambyawo sijja siri muntu nyombo njagala nnyo okundaba okitegeera omanyi ndudde ku media bametegeera tolina ke wafiringamu ko yadde kuba naabo omwana ng'akulye emabegenda akuwamba gatidde tolina yadde ka feeling ka love akazi nedda nze bwe yangamba ajjako live saagijjaako kuba sisobola kugwa mu mukwano just sisobola kibasi muli mu mubiri gwe tolina kyowuliramu yadde ekikutakulwatakula ate nze wali ondabeko n'omusajja temmanyi nze siyagala basajja. Export TV to the world. Okay, basaba ne banyabo abatulengera okusinzira ensonde ez'enjawulo gye muli abali mu ggwanga lyattu Uganda mukola ky'amaanyi abali mu East Africa n'ensi yonna okutwaliza awamu. Obudde bwa kakati tuli ku mazzi tuli ku leke Bunyonyi tuseeya twetiriboosa okukamala obukamazi amanya nze omwana soda ndine mutayi abe gwe ky'obamanyi eryato likubyeko lijjudde sipayi naawe nkulengedde n'abala ne Jami wali waneeno tugenda kuba tunyumyamu ensonga zaffe mpola mpola ky'ogenda okukola ogenda sharinga subscribing ate commenting. Wano wetulaga wamaanyi nnyo era abakyali bange abatera sala mu videos nina oluno omukyala yanyo natera otema bu video ani ankunda nina nenanyange nina bada great wano wetulaga wamaanyi nnyo Panther oli otya ndi bulungi ogamba oti njaga kunyumya naye nga vibe weeri era nina vibe ndi kutuwa amazzi go wagalabye tunyumirwa amazzi nga labaleke Bunyonyi brief kikyo olide ku leke Bunyonyi nga tunatandika pirimpya byaffe. What I know about this lake is the deepest. Is among the is in top 5 deepest lakes in Africa. Yes. Yeah, and that's why people from all over the world come and visit this lake. Abasaba ne banyabo kakuwadde kakatandike bwe mbaseerabidde ng'ennaku z'omwezi 26 ndo zali boxing day Black Panther wayingira mu ggwanga kituufu? Nayingira before boxing day. Wayingira ku 25 before boxing day. Wayingira 25 gwe itwale ekyo before boxing day. Tetujja kaayana nnyo naye kye tugenda okwogerako ennyondo za kyaliwo nga 26. Yes, ngenda ngenchattua. 27 yali 27. Kitegeeza kye tugenda okwogerako kyaliwo nga 26. It happened on 26th. Mwabe n'abali ku social media tulina ba social media inroads mwatandise ddo bitema byatandise ddo obungeeta wakati w'omukulu amanyikiddwa nga Black Panther ne mwana mulenzi omuyimbi yakubira ennyimba ngontunulemu I want you n'akaliko ensangi zino amanyikiddwa nga Biswanka nga tetunagenda mu maaso sooka otubulira relationship yo ne Biswanka before meeting him. Nze Biswanka nali simumanyi sijja kulimba kubanga Biswanka tamanyikiddwa ku platforms ez'enjawulo ayinza okuba amanyikiddwa mu Uganda naye on social media sikunafuya nedda nti ojja kwesanga nga Facebook oyinza okuba talinayo maanyi mangi naye ng'ate ku TikTok amaanyi amangi ate nze nakajja ku TikTok. I think I joined in end of April. So yenze omuntu wa vibe okitegeera nze buli platform njitwala nga kintu nti we have to be positive kunyumirwa teri ebyo nti no nze sinako any other aim on social media. My aim is to have vibe, positive vibe. Kunyumirwa siri muyimbi. So wali omulabira awo kango kuma mula ko TikTok siri muyimbi siri content creator kati tule ku Biswanka wali omulabira awo ku TikTok temwalinawo any relationship before nali simumanyi naye I think 3 months back na joining a live yange ya TikTok. Remember when I came on TikTok the first time walabanga nza trendinga
wenteekako live natya nnyo nga buli omwana onyagwe nga bwenkola live n'essimu yange efreezing ate jjukira app sigimanyi wajja ku TikTok nga nebyogenzeko tobimanyi nga bwenkola live abantu baba bangi gundi jjukira live z'abanoonya kati ng'olumu binsobera ng'omuntu omuyita atajoyininga kati awo Panther atudde mu speed mbu live webeerako abantu abangi efreezinga live za TikTok zifreezinga kati n'obulwa ekyokukola so freezing oba live ye freezing nedda live freezinga noba nga tosobola na tappinga mu guest ku joininga bulidde kapya bana okutambula kuliga to refresh nga tosobola nga toyina kyolaba kati engeri gye wennagira ku TikTok nga abantu bangi nnyo Black Panther ze ku TikTok alese program kati nembera nga asijja bisobola kansigaleyo ku Facebook nga jemba nkolera gundi jemba nkolera interviews yes ogenda tunyonyolamu ako nga tumaliriza jemba nkolera interviews yeah I think it's better because you know as you know Facebook ina amanyi mangi bwe yajja ku live yo ne mufuka bakyali olidde ku nyimba zebifunga yali andabira mukamoli ndoza kubanga the first time nze nali simumanyi sijja kulimba siwairiza naye bwe yajja na joining live zange nga nkola ate nga of course obera ku TikTok olaba obuyimba obutrendinga okitegeera nemmanya Biswanka kati bwe yajja nampaana ku live nakuyimbiramu nampaana nanyimbiramu nangamba Panther wabula oli wakabibi kibiki mbeera nkulaba kubanga bu video bwange abeera bulaba obwo obutrending obwo bwabanoonya ebyokuba nti no tubeera mu vibe mwetega omusajja najja n'omugamba leka tulabe woosula ebitegeere so nabambi nabyogera ati yali positive then namala nangamba I think nastandika okujoininga live zange kitegeera nagamba Panther nkwagala omanya ebintu bya live kubanga abasajja banneetanira nnyo nendo natulaga mutuufu ofaki naffe bakwetanira banneetanira nnyo bambi simanyi kiva ku ki naye banneetanira nnyo oba ndabikayo yennungi Panther nkwagala jjukira kati live zange akaunti za TikTok zino ziraba zigenda oba baziteeka mu blacklist oba simanyi views zituka ekiseera nezikola ki nezeesala kisinzira ki kyokola ate nze live zange kisinzira ki kyenkola era emba sina vibe tekubeerako bantu bangi wenvira gira mu vibe ekitegera kiba kijja kutaba so the guy started to join my lives nakyogera nkwagala n'omuddamu kyobuddu nze mba manyi bya vibe kale tuwulye kyewamuddamu ekya vibe nentandika akabebi kange nga gwomanyi osaaga ebyo naawe nze kasisoleeta vibe nange nzigiramu ebyo okitegeera kumba omwana eri gyali omwana bambi gyali yali mu love basebo ne banya tugenda tunywamu ne Panther nga abe bwagezaako okwetolooza amazzi kuno kwe tuli n'obuzinga obw'enjawulo obwetolodde leke bunyonyi kwe tuli kati bw'oyingirawo mu ggwanga Uganda enteekateeka mwazikola tonnayingira mu ggwanga nti mugenda ku emiitingi oba mwazikolera muno mu Uganda no yaŋŋamba before asinaba kulandika naŋŋamba Panther njagala tumiitinge okitegeera ne mugamba tewali buzibu kubanga olaba mumujoininga live ne mwogera ne muchatinga nze era embasi ku meeting ngambyawo sijja siri muntu nyombo njagala nnyo okundaba okitegeera omanyi ndudde ku media bametegeera ne mugamba yes andi woba fuddeyo kumanya lwaki agala ku meeting gwe nogala tu meeting era ne biri okugamba nti Panther I love you nze naye biba bya vibe bikoma nze sibitwala nti kati akyogedde akimininga no and then we met bwe najja ne meeting akuba namugamba yes so kitegeera and we've been in contact so mu bifo byonna byonna ebiri mu Uganda Panther beerinako access ne musalawo mu meeting mu maka g'omukulu mu nyumba the situation was like this so kitegeera like namugamba kuba nali ku papazi ne Alan Cruz after the interview nga sina time nino ogenda mu saloon era omuntu atunya video ezo alaba mu interview Alan Cruz nali sinaba kukola kikola repairs zanviri zange kati nenkola interview ate waliwo omuntu alina interview endala ate ne Biswanka yagala mu meeting kati ne ate nga oluddako sina time ngenda kutuwa kati ne ngamba omanyi kankansolinge mu interview mu then ngende wa Biswanka ne omwana tu ne mugamba tumitingewa ku papazi koye ajje oba si kyekyo tugende Kampala Serena right mu bifo ebiri public yes nze gwegwa omulimu gwange kati mwana tunagamba nagamba no jangu eno ku Salama Road
nga todaze nakubuuza lwaki abe nengera zebbula ziziri eri waggulu ze bayita entulege kiri ekiri emabega ndowooza oba yengabi zebra ne Uganda cobs eri emabega Uganda cob Uganda cobs ne aba ali kulengezaako mpolampola zebbula nagambe tulambula akakazinga kaliko ebisolo Uganda cob yeki mu Luganda simanyi Luganda bisolo mu Luganda ng'okola kyakubimanya mu Luzungu namwetwa guide anti ngaidinga bazungu kati simanyi nnyo Luganda Panther obadde otugamba omwa suggestion ntutumitinge ku papas oba Serena agamba olw'obudde nti at least wabanga ayagala challenge kuba ebintu yaŋŋambako nti tugenda kola ka challenge ayina akayimba ke bambi ka pushing kubanze saakola challenge nze just nakolayo oba nakolako ku challenge yes I think nengamba okay no problem nagana nangamba jangwe wange atenga nato yaga kuletawo nnyo asagala kuletawo mbeera kuba munno abeera munno kitegera ababaddewo kitegera kati nenkwata boda naye nga ndi ku live neva ku papazi paka wa Biswanka nga ndi ku live eya TikTok oyambuka amadala nga tulaba tewali baana bonna abaliko twali twanenga tetumanyi gyolaga kuba twatubulira wawo olaga yes true omanyi sisobola babo yagendaga kiri eba waka wa muntu for privacy and security gundi noyambuka nenyambuka ne tugenda nangamba Panther yingira no problem okitegeera ng'omugenyi nengamba and it was my first time nze singira nenyingira nga ku social media tugamba yekoze delivery exactly wekola tuka nenyingira nanyaniriza nangamba tula you know ngolo ndi ku live abana bona babira ne mugamba tekako gunde ring light ntekeke simu yange so yeah tewaliyo yadde ekintu kyekuusa ku bikolwa bikolebwa baagalana nedda bingi nedda kati awo maybe agwa mulavo otomanyi yali yakiŋŋambako mbuno nkwagala kati awo wategeera otya nti omwana atwaleka agudde mulavo nekitabuka wategeera otya wamulabanga empala akati kagize oba n'ebigendeko biba bingi simanyi nakumanya kuba ogambye wamulabanga agudde mulavu gwolabirako kumanya kuba nze olaba nze wetwali ku live okay content ya kubanga nze sikola content okitegeera content nze ebintu byenkola ku live ye content wabala right naye nze nagenda okulaba nga biringa bya content naye nga omwana nga alina engeri gyakugweramu tugende tunabe simanyi tugende tunabe naye nga tova ku live naye nga honestly speaking bambi alabika ali mu love omanyi twogera amazima will let us be real and si kibi omuntu okugwa mu love oba si kibi omuntu okufiiringa nti banange mpulira omuntu ono mwagadde gwe tolinake wafiiringamuko yadde kuba naabo omwana ng'akuli emabega eno akuwambagatidde tolina yadde kafiiringi ka love nedda nze bwe yaŋŋamba ajjako live saagijjaako kuba sisobola kugwa mu mukwano just sisobola nga muli mu mubiri gwe tolina kyowulyamu yadde ekikutakulwatakula ate nze wali ondabeko n'omusajja kyemmanyi nze siyagala basajja tunoonye eddagala si ddagala naye siri interested kati kino ekibuuzo ekitambula ku social media abantu batandise okwogera ebigambo nti Black Panther adeetinga akavubuka akato byakusanzeewa Biswanka alina emyaka 21 ejjaddala si 19 nga yotuwulira awo batolako mitole gya kubeera nti munnange tebakuba nnyo ya nze nina emyaka 27 togimanyi birthday yange saakagikuza wano mu September nga 11 nkwe kyansoddemu oyogera emyaka omulundi ogwo olina emyaka emeka Panther nina emyaka 27 nazaalibwa mu September nga 11 abakyala bati okwogera ku myaka naawe olindalindangako ate nze emyaka ngityako ki mukama abakuwadde obulamu osima obulamu mukama bwabakuwadde obulamu kyekikulu yes I'm happy ebigambo ebyogerwa nti nakyeyombekedde babeera sugar mami sina kyemmanyi kuba kyemmanyi ba sugar mami batandikira ku myaka 35 n'okudda waggulu ate ndowooza baba bakozeemu simanyi oba bakozeemu bate baba tebakozeemu Panther bino ebigambo bino byogeddwa ku social media bibongera tebina kye byakukozesaamuko mentally nze social media terintwala mentally kuba ngimanyi oli ne wandisrespecting nga sisobola muddamu ne mudisrespecting ate sibeera na negative energy
nakikoze nkyagala kuba namugamba nja mu mitinga tukikole ekyokuvibinga waba ogamba tukikole n'olekera awo oli ayinza okwongerezaako ekyo kyayagala kati awa sienenya sisobola ate nze manyi nti yali content gwe yali ayagala kubanga olaba abantu bangi bangamba Panther njagala kukolako naawe ki okitegeera kati ye muyimbi nze siri muyimbi siri mu music industry oli freestyler grabayo oli ne wajja n'agamba akuba Panther mujja ku media oba akuba Panther abantu baleme mwagala nze Panther nja kusigalako naate gwe ali mu industry mu oba endala alina kale kintu wa specializingamu okitegeera ye bajjamu ku bayinza okugwa nze sijja kugwa kubanga nze ojja kunkuba erinfuna enkwaya y'abazungu babiri bajja kwagala kulambula Uganda mbaleete sente bajja zimpa abaana babano banjagala mbatwale kutuwa balambula ate ku kasente akasamusaamu nze nonyikwidda mutuwalizimu yonna Panther kino kintu ekigenda mu maaso kirekawa enkolaganayo relationship yo ne Biswanka wamutadde for good olw'ekintu ekyakoleddwa oba sitiro kyamulina mu bulamu nalabye bayira akatambike nalabye akabiswanka nga bamuinvite nze kusanyuka TV ne bye yayogedde nga ye Biswanka okusinziira ku relationship yange naye tebyabadde birungi kubanga ekyo kisobola omwokesa ne TV presenter yenyini we yatandikidde n'agamba mbu Black Panther ayina emyaka 31 simanya mukyala mukulu kisobola omwokesa omanyi wange Brian wako yagamye n'emyaka abayokesa mwana ate nebigambo omwana bye bamugamba ayoge oba ye kale be bamu interview nga kuba basoka ku interview abayeyokesa kuba yali mu tourism industry ali mu music ate yakajja ate bikono bingi okitegeera oyo mwana yakatandika okitegeera nze bisanga sola mukyawa is my birthday and I'm ready to push him mwekubirako n'obusimu buno obudde buno mbeere no kasokedde gatandika olaba ne wayogera negativity kati olabe be yayogedde sisobola binyigira wadde mba okwogera kikyakola ki yadde bakukuba abantu kyayogera kubanga maybe manager ye yabirabye n'amugamba kati yogerawo oti gwokyejjeko kitegera naye nga ye omwana mu mutima amanyi kyakola ki ekituufu nga tanayogera nga tanagenda ku TV show yakwesezaamu akasimu n'agamba mukwano gwange Panther nina ka TV host kengenda n'omubuliefingamu engeri gye muyinza okwandolingamu ekintu kino kyadde kisituse kuba kyadde wakati wammwe mwembi babiri definitely kati simanyi kubanga esimu yange eri offline ndi ku tour tomanyi oba yakubye wate yakubye so nja kukeberako okwo ekitegeeza gwe yasuddeyo gwa nagamba anja keberayo oko wekabaayo kyovola ba siri negative about the guy bwe kigeera ku maca nga teyakukubidde yakoze nga yekwejja mu mupiira n'agukulekera advice gy'oyinza omuwa sisobola munenya kyekyo yoyo media toyogera bituufu media toyogera bituufu oyogera gwe kikuyisaawo kitegeera naye nze ndi honest nze kyenjogera kyekyo ate sikisazaamu era mwagala nga badde ate yewe aba mulaavu si kibi si musango era tekalabika bubi si kabi tukalye senze naye time when come by tomanya okitegeera okugwa mulaavu si kibi okitegeera naye gwe togwa mulaavu wantabula okiwagira abayimbi bangi nyo be mbadde nabo kitegeera babaza wali mundabyeko nga mwana ebyo ebintu nze sibera musagaza media wali mpulidde kakatambiko nanga kafuluma mbu Black Panther mbeeraawo abagamba nogamba ono kanakana kagumba tekazaala naye ng'ozaala ate lwaki sizaala walabira ku kyozaala nga tozaala sigo tomanye bayefune na birivu nina ensigo gwe bagamba buli alina ensigo yazaala anti olaba ebintu bya boyfriend and girlfriend relationship si byakwesookayo nze saagalangako basajja baddugavu nze sitole yange yonna abasajja bazungu okitegeera ate nakikubanga ndi kato by 17 years okitegeera wamandoza abo batandikira n'ogamba nti mukulu kuba baakuwulira dda kumbe gwe wabitandika bukyali najja ku social media by 2020 lwandaba nga ndi kakakyere okuze tukulaba onkuze mundaba okuze bakulaba nze siriimu kuba nange ndi kito nga mundaba kati wendi mu 20 wandaba mu 2020 wendi kati mu 2023 akati ogezemu kati fe tuli wa tukulanga muddo nejira ofumbire okuba ogenda saata wa genda kufumbirwa sekiganda naye nkyeyiya nkyetegereza Panther briefly
bwoba obadde ofollowing ensonga za music industry omanyi bulungi embeera za Biswanka. Genesis ye nti bamujja mu kyalo omukulu amanyikiddwa nga Patrick Mulwana alien skin n'amukwatako ne bamala ne bakyankalana mu mbeera embi ennyo. Kiki kyosobola okwogera ku neeyisa ya Biswanka ne future ye mu ndongo? Omanyi mu music industry ebikono bingi. Omwana oyo Diplo ayinza okuba kayita mpisa mbi ng'abantu we boogera kubanza ebyempulira. Ng'alwana. Okulwana gwe tosobola kulwana mu media. Ate nga lwaki tolwana? Ebya Uganda bya kibuli. Wonzisa wansi nga tugendana. Ekitegeeza you can support him okulwana. Simu supporting akulwana. Naye okunyigirizibwa nnyo omuntu si kirungi mu music industry. Kitegeera kakajja bakawe chance. Okitegeera. Kati olaba tomanyi lwaki yaveewa alien. Jinza okuba kikono kubanga buli muntu mu Uganda yagala kubeera muki mu limelight. Ayaga kubanga yali kubanga bakimanyi wabeera mu limelight ajja funa akawoga ak'okulya. Ate omuntu alina mu akasente mu Uganda tafugika. Akasawo jja akawoga ofunye bwa advertisement. Nze Panther advertisement ezo ziraba. Nze sente zenkolera advertisement egula mmere yange 2 days obukadde 2. Kuti ansa nawe leka ate kujiga. Ate nnimbe. Otandise byabugingo nti mukyala we Nika ya bukadde 2. Ennyanya emu gye ndi ewange. Egula omutwalo gumu n'ekitundu ennyanya emu bweti. Kati biruma abanaku ebyo abanaku bitulu. Tovola bolaba omuntu mwembera abadde kati olaba Biswanka esobola kubeera negative eri mwana oyo. Nina mu supportinga. Wadde yakwokesezza. Nze n'aba yanjokesezza oba TV presenter abamuwaddeyo mmeka. Ono tukuliko tukukuba omukadde. Oba TV presenter abamugamba ekyo byayogera kubanga byasookeddeko. Oba Biswanka ye yalowoozezza ki? Simanyi. Nze ne wanjokesa nze sigala ku media. Era nze queen, teri queen mulala wa social media ekyo kimanyi. Eriyo mulala. Kati awo kiri gye bali. Mwana ali mu music industry, oyo mwana bayinza n'omusiyaga oyo nze nkubulidde. Nga basiyaga waki bonna. Obimanyi ebya Uganda. Oyo mwana alina okubeera nga ali careful music w'okutambula. Okitegeera. Kati bamulaba nange baduma tebamanyi what exactly happened. Kubanga live teyabaddeko bantu bangi ntino wenaviridde salama teyabaddeko bantu bangi. Watuuseyo nekyo era ffe twadde tumanyi. Natuuse nga ndi naye abantu ne bajoining. I have my fans abanjagala. Tebanjagala because Panther is doing this. Nze bamanyidde mu bya charity, bamanyidde mu bintu bya vibe kwasama kufunira abantu babeeza ate ne beewasa. Kati nagayibe kubye embaga mu September ku platform yange. Biwanga byaddala nja bipostinga. Nyabo. Twade tumanyi live bwe yawedde ne mugendako ewaggulu avite mujangu tugende. Era nagendedde we navudde wa Biswanka. Era nabadde ku live ne ninya boda nga Biswanka kwali. Tewabadde jangu tugende mu kwepi. Nentuuka kati ye we nagenze nadda ku live yange nabeera okwankuume ntuuke. You see that relationship. Kati ye Biswanka abanjagala. Mumuleka njagale. Okitegeera. Muleka njagala gwe mulavu. Gwe muyinako taabu. Nze simuyinako buzibu laavu tebagikaka. Nyabo. Black Panther emboozi ya Biswanka ndoza tugenda giteekako ekkomo tugende maaso n'okulambula kwaffe tukayisizaawo kubanga social media badde kutta omuliro nga bagamba nti omukyala amanyikiddwa nga Black Panther yawasizza akavubuka embula kalevu. Naye kyemmanya information gy'otuwadde at least ogezezaako kiriyalinga bingi. Pozi ngirina kwoleseeyo. Byebyo nze ndi w'amazima muliyo. Ate nze seeguya. Gemazima seguya kuba mbeera Bulaaya sinoonya visa kutidde nze kati abaana bano 30 bazze kutuwa wankubira kakalango tewali yankubira bulango mu mwagwange impeddeko kutidde maliza mami olaba owa TV station ni wanjogerako kuba yandabya mu trending Panther we bamwogerako vibe Kansubiye tupasa tonanyiga. Labayo nabadde ne Biswanka. Senga babadde tebammanyi era bu video tebwanditambula. Kuba banje obwala bwabeera nabwe. Naye Rwanda bya ka video nze naye kagenze viral. Kati who is the powerful person? Kutidde. Kuba ne Biswanka naka video kakoze nga jemu empale tebakogeddeko. Naye inzenze mutu omukulu. Lwaki siye mutu omukulu? Kansubiye tomkuta nanyiga. Ge bayita amaanyi g'abantu. Okitegeera ago ge bayita omukisa banjagala because
nina positive vibe, njagala buli muntu. Tebanjagala because I'm in music industry, tebanjagala because nina kyembawa vibe. Kambuze olina ekyekitone kyonna kuba oyinza osanga ono Jami Radio nga asobola osoma amawulire n'osanga yonna muggo. Talent njifuna kati talent je nina ya kwogera kuba I can talk. ate n'ekirala talent je nina sina talent because ebintu by'okuzina siri muzinyi. Nzina buzinyi byange kunyumirwa. Kyosanga kyozina. Ate njagala nnyo music. Baza wafulumya yakayimba n'ensabula. Yaddawa. Biswanka yafulumya baza. Mwagala nnyo bambi kata. Tono yajja n'amaanyi awo mu 2020 awo nga. Mwagala. Love chali. Laano wauna. Laano waitaba baza love. Ate nina video gye nakola nga Panther oli bweru. Nekati nkufunye physically mweya baza waliwo something connecting. Era yasose no posting anagamba gwe mwana Biswanka. Ondabisa. Tegedde. Ondabisiza. Nanyiga wao. Akala kamusenze nsumika. Anedda bambi ogwo mugambo. Kale basebo ne banyabo ebya Panther tebigwa buwominga kuba erigenda mu fumbiro. Naye nga bambi abantu bonna mbagala. We have to spread love and kindness. Nze emu yange ku social media ne muriyo okitegeera. We have to be real. Ebintu byaffe mu bino kyovola abazungu batusinga tulina okubeera real. Kyovola omuntu wabula ne byakwogerako nze babula bye banjogerako era bajja kunvuma Panther okuna mu kuzina. Panther abanoonya n'abasumbuwa. Waliwo atulaganyashe mabega kawo ne ngamba Allah. Ateri alina bwerere bwange ku media. Mbitya no biti ebyo nziruka misinde. Waliwo wamima nyashi ne ngamba omuntu wangu awansi twamulekedde. Nyambadde. Tukuma ndi Bulaaya. Western culture. Nkumbeera Bulaaya. Musama time twambalanga bwe twagala. Nsiki. Ensi n'ez'okuggulu, ensi y'okuggulu. Panther tayogera wansi mwali simanyi lwaki tobanga oli mu ddungu. Anti kati abanjagala be bangi. Okay, basaba ne banyabo katwerekereze emboozi ya Panther tuweno twagikutedde ku channel yaffe osobola ogenda video no scrolling awansi awo weziri nnyingi n'osobola okulaba yonna gye twayise kati n'onyumirwa. Kopayo ka link ka pastingire munna asobola okubanga akalaba. Nsigadde nze omwana Soda ndine Abe tuli ku Leke Bunyonyi kwe tukoledde interview eno Mukama omulungi abatukuumire. Export TV to the world.